nakutegeeza nti tuli mu mulongoti Fred Sewajjenga nze nkubuuzaako kudakika zino 8 oba 7 kakati ezibula okona essaawa zigenda kubeeranya kakati nzikiriza nagamba kakati mba naitaga kana akaseera okulingiza ku mmeeza y'omulongooti butereevu kakati wulirize ekintu kino emmeeza y'omulongooti akadde kano kakati sooka owulirize omwana yabikoze afande yabikoze kati kulingizeko ku mmeeza y'omulongooti omanye ebyasava bye tugenda okusosootolera era ng'olulingizo luno lukutuusibwako retired warrant officer 1 akankwasa Mwezi Ramadhan eyeteeseteese okukiikirira Mubende municipality mu palamenti 2026 bannamubende municipality ffenna obwesige n'essuubi mu ye mwe tubutadde kati 2026 Honorable akankwasa Mwezi Ramadhan bw'omulaba ku ballot paper tikinga kale nno afande akankwasa Mwesige Ramadhan natulingisa ku mmeeza y'omulongooti MB2B Mubende municipality abagamba akamyufu akeetaaga kakati n'ataddemu nsimbi zisobole okulabika nga nkulingiza ku mmeeza y'omulongooti musajja agamba yamaze okulabika nga abikola kakati alinze bulinzi kaseera kakulayira abagambye bannamubende municipality mumulabire nga ddala mu kamyufu ketugenda okugenda musanvu naku zomwe zigenda kubeera 16 bannamubende municipality afande akankwasa warrant officer 1 Ramadhan yatututte okutulingiza ku mmeeza y'omulongooti kakati abantu abalungi ng'abo tunaaba tubasanga wa yagambye nedda Fred Sewajjenga obanga omaze okuwalampa ng'ogenda tulambuza ky'olina wano weetaaga okulabika nga tuteekawoko ku lwendo lw'amazzi weetaaga okulabika nga bannansi abawuliriza ebintu bino beetaaga okulabika nga babifuna bulungi nnyo nga vibe weeri ye afande akankwasa Ramadhan yakutuusako akatundu kano nga tulingiza ku mmeeza y'omulongooti kakati ampuliriza engeri gyali nti warrant officer 1 kale tolekedde emmeeza yamwe ngo kiki kye tulina olunaku lwaleero mpuliriza atugendagenda twetegereza ensonga tugenda kusooka twetegereza ensonga z'abannakibiina ki NRM mu bitundu bya Mubende gyonna badde wano nekutegeeza nga bannakibiina ki NRM baliwo diiru ezigenda maaso nakutegeezezza olunaku olwajjo nti waliwo diiru ezigenda maaso waliwo akabinja kalimu abasuubuzi kalimu abagagga kalimu bannabyabufuzi abawummula kalimu bannaddiini abagenda maaso n'okulabika nga kakati bagamba tulina ebitatambula bulungi mu kibuga ky'e Mubende ne disitulikiti okutwaliza wamu twagala ekintu kimu kakati abakulembeze abaliyo essaawa yonna galabika kubanga gababugumya anti waliwo diiru egenda maaso n'okubeera nga eteekebwa mu nkola abasajja bagamba ku Chairman MP twagala abajja mu kamyufu twagala 1 against 1 essaawa yonna bagenda kutuuza abeesimbyewo okusinziira ku genina ebitundu 45 ku buli 100 enteeseganya zigenda mu maaso bagamba twagala tuleeta omu against omu ne ku kya LC5 ekya LC5 bagamba okusinziira ku bana abaze twagala 1 against 1 ngenda kujja nkuwa amanya ratings zisinze kusonga kwani bera bubezi ku mulongooti kakati ampuliriza bwe tuvaawo ngenda kutwalako munda mu kisinde ki Democratic Alliance abasajja bakombye mu kibatu bakombye kwebaza eriibwa beesuddemu jjulume bagamba aba NUP mutumanyira mutya muwanga kivumbi bamaze omukasukira amafumu bamugamba otandika otya okulangirira constituencies zaffe nti nkalu teziriimu bantu jjukira lunaku olubadde lwakubiri sabbiiti eno gye tulimu bannakibiina ki National Unity Platform bagenze ku kitebe kyabwe Makerere Kavule ne balangirira constituencies ez'enjawulo nga bagamba kakati ezo tuzirumba kimafiya muzino mwabaddemu Yamathasi Mpuuga Nsamba that is Nyendo Mukungwe muzino mwabaddemu Kimanya Kabonera eyo ya Dr. Abedi Bwanika muzino mwabaddemu Masaka City mwabaddemu ya Tuwaha Kagabo that is Busiro South kakati mwabaddemu ya Jime Rwanga mwabaddemu banjirekeno mwabaddemu ya Kashibe Bashiru Mbazira yemukozi abaddemu kakati bannakibiina ki NUP abava ku mugendo bamaze okulabika nga balinnya mu kyoto bagamba bakulu simugenda kututiisatiisa naffe kennyini tugenda kufuba okulaba nga tubakuba ku ddimwa yes so nga ate mu ngeri yemu tugendagana twetegerese science ali mu kubeera nga abasajja mu bibiina ebyenjawulo ebiri mu kutondebwa wakadde kano ebitagetinza okukuba NUP